Mtunga musumba eyesiga Katonda asabo kamala ngabulira enjiri ngemabega katuti kulika abasirikale banabe mundu bayimiridde wali walwali mu mulyango bonna batunulidde ye na muntu asinza musonga mu lugalo ebe kyali kyache nagende wasenyonga nze ebintu byenjegera mbera ko senyonga yono P5 okavuli yo yagambe titawe bayafa ndo zagala bamuyirire nesanga abantu abatena kyakulyanga bali mu machachi sente za bazibatwalako butwazi nga bali abo basulawo nayo lwabo okusaba nabaga nti ekimu ekyekumi olukumi ate lubumuwadde nalutewalayo era nentunula bwenti senyonga amaze obulamu bwonna nga abuulira njiri nti bugingo mufu mubi mu maaso ga Museveni yerungi bewerekedde paka kumuzina kakati kino kye balimu bwe baatuuse ekisobola bajjako obunyazi balina yimukiramu ekisobola bajjako obunyazi gavumenti eteredde kubanga eno gavumenti eyagala nnyo ng'abaavu be bangi abagaga be batono ng'ate abagaga banyunyuta abaavu yensonga lwaki wabapasita ab'amaanyi baali badde bagaladda n'amakyaki agamu baali badde bagaggala dda kubanga mu basumba b'abalokole bonna bano abakola mu Uganda kye bakola bakiyita church business. Church business, actually kigamoda kyeno ya church business. Era tebanoonya mwoyo wabula banoonya bukodyo bwe bayina obunene. Ovanga ku muntu nga musumba eyesiga Katonda asabo kamala ng'abuulira enjiri ngemabega katuti kulika abasirikale banabe mundu bayimiridde wali walwali mu mulyango bonna batunulidde ye na muntu asinza musonga mu lugalo ebe kyali kyache ekyaki kibategeeza nti okweyobonye oyo kwekulondebwa omwoyo ng'olondeddwa ng'okule Katonda yakulembera. Nawulidde omusumba omulala tuli ku The Truth Media, go subscribe follow lunaku lwa kuna tuba tuyisamu wano mu kantu ebintu ebiba bitambudde mu wiiki eno ndoza kuba ku lwokuna lwe tuba twabaleka okutuusa olwokuna olunaku olwaleero yine namba emu ku The Truth Media mazima meerere ge tuba twogera wano ebintu bingi bitambudde. Tulinamu olunaku nalabye Bugingo ne Ssenyonga nga bamiitinze nga omu yawerekedde munne ate ne babateeka obutebe nga buli omu alina nga wano we tutudde. Omu yagamba walisanga munne mu ggulu ajja kumanya ewa sitaani talirinnyayo bwe babawadde akazindaalo buli omu n'ayogera munne gwe batta kwegamba tebagenze kunoonya kalulu baba bagenze kukola ki kwemala ggoga bulijjo ndoza omusajja bamunoonya tebamulaba. Oli ayogedde bata kitaawe ono bamukuba amasasi ono n'asonda butebe. Bugingo chachi yajivudde kati ayagala buli omu atule mu katebe kapya omwaka guno. Chachi yakoze ki? Okugizimba yajivudde kati banoonya butebe. Kwate kuza Pentagon aguleko butebe. Bujava mbatu ziri za Pentagon. Ate yagenda gizimba mu gulu Pentagon. Manyi. So twalabyeko tali gizimba. Tugenda kutuukawo. Olivia Lutaya olunaku lwabadde lwajjo balabiseko mu kooti engumi n'etabuka. Omwana Olivia teyerya ntama to mubuulira rubbish kubuuza ku maama we kumugaana ngumi n'etabuka. Tulinamu omwami Kyagulanyi essimu kati zivuga anti akyusizza ennoonya y'akalulu buli ango kati atuula the 50 random calls nakubira nakubuuzaako nakusaba akaluluko teri kulimba mbu abantu tebamuwadde nga bonna bamukakasizza nga ne calls muzirina. Omusango gwa Joel Ssenyonyi ne bana abalala ninamu ka conflict of interest wogenda okunyinyonnyolera. Burora client wa Nalukoola kati onakyo jjo okunyinyonyola nga tutuuse ku eyo part naye omusango bagugobye eyali yaloopa bamugambye please don't bring your rubbish. Waba oyagala kuyitamu nga tonoonyeza kalulu genda noonya akalulu bakulonde si kuliyita muki mu katuli ka mpiso. So awe tugenda okutambulira olunaku olwaleero.
mwebale kubanga kwemuli ngenda tumirako omwana nakyambadde kutumiddeko nnyo abantu bangi nnyo messages nziraba but recalling names ebiseera bisinga kiba kizibu nnyo bambi mwebale kubanga muli ku The Truth Media mubeerako buli tuba tutaddeyo sokoboze ku abantu abana batuuliza mbala musizaako nnyo kasubire muri bulungi buli omu gy'osinziira batumiddeko nnyo buli omu Rashida Kaina Mukasa nkutumiddeko nnyo London yawo omukulu Hamid Musuguli nkutumiddeko nnyo London yawo bwentyo nentumira ku bantu mwenna abatulaba large nina mukwano gwange yatuweereza ku ssente z'okuyamba ku baana bambi webale nnyo webali eddala kutumiddeko nnyo tumiddeko ku mukulu gwe bayita Okero nzijukiza kati ate entinda bambi webali nnyo mukama wange webali eddala omulimu gw'amaanyi nnyo tojjanga okwo twasiibira ddala nnyo nentumirako ku bantu mwenna abali mu struggle gwe muli osinziira batumiddeko nnyo nentumirako ku mukwano gwange wa ku Climax bamwita Shakira Owachi bamwita Shakira Owachi ndoza kimala ekyo kyejogedde sijja kugira nnyo awo so tuli ku Climax the entertainment hub wagenda okusanga buli kintu kibayita ekirungi mu kuzannya kw'abaana ate ne mu kusanyuka omuntu omukulu jangu weesanyukiremu ojja kufuna service etuukiridde yonna erovaawo buli kimu olikiriya. Okay, nnambeemu njagala tutandikire ku Olivia Lutaaya bwe njagala tusookere ddala nga tunagenda wala nnyo. Yes, nalabye n'abasirikale ba prison nga nabo banenya munnaabwe nga bamugamba owaayo obadde ki namulabye nga nabo bamunenya. Obuzibu bwavudde ku ki? Waliwo abaagala okulaga nti bakola nnyo. What's wrong? Njagala otunuulire omuntu eyabadde akuba Olivia omwetegereze bulungi enfaanana ye. Abantu abafaanana be bate bagenzi bakuba abantu kati omala omwetegereza tandika ku yali akuba abantu emijja eggulu otegereze n'abalala abaakuba. Bw'omala okubeetegereza katandika ng'obalondoola bwoti basaakolinge enfaanana yaabwe. Munnange abantu abatulugunya gwe abantu mu ggwanga bafaanana kyekimu beefaanana era obatunuulira nga balina woba obatunuulira nga be bamu. Ngenda kubuulira abasirikale abo balina kye bayita impunity kyotayinza nakunnyonnyola bantu naye obuswavu bateeka ku ggwanga tebugambika. Si mu bitongole ki bw'omusanga mu jati bw'abeera mu SFC bw'abeera bw'omusanga mu magye mu UPDF bw'abeera bw'omusanga mu military era abakola ebyo bw'omusanga ne mu poliisi kyaba akola. Kuba tumanyi nti aba prison empisa balina. One time omusirikale yankwatako ettaya awo ekibugi mu luggya lwa poliisi nga na DPC oyo gwe bayitanga Kamugira gwe batwala ensoga. Nagenda ku reportinga musango ali n'abakagwe nga ngenze ku reportinga ku poliisi omusango omunene gwalina gwa repu nga balepinze omwana n'abakamugu nentambula nenteka mwana confident nemugamba atasigotuki tu poliisi. Bwe natuuka awo ne wabeerawo omuntu eyankubira essimu wa bizinensi nensooka male okwogera ku ssimu ndyoke nkole ki ndyoke muddire. Ngiremu akamugambe I'm on a program, please. I called you, you don't pick. Wait. Kati nemugamba nti nayegerera ku ssimu ndowooza dakika zalinga 7 mu luggya lwa poliisi emisana ttuku okiwulira ne ng'oli ku ssimu dakika 7 kuba nali maliza bizinesi. Kati omwana gwe nali ndeese ku poliisi okumuyambako to report that case ng'alinga wali yali atuddawo nga ku madaala kati nga nze wano mu lujja njogera ku ssimu mba nakwogera maliriza bwe tinangamba human come here kati nentambula nengenda waali nga wenkola conclusion wano ku ssimu
Nangamba, what are you doing here? Mugamba, what? Nangamba, what do you want? Nimugamba, I know where I'm going. Nayagala okunsilapinga. Kati bayagala okunkuba oluyi. Nimugamba, I'm on phone, please. I'm on call, don't you see? Nangamba, esimu naginsikako. Naginsikako nimutunulira bwenti. Nimugamba, ogibanjako oba. Nangamba, oli mufere. Kyeyanziramu ekyo. Nimugamba nkufezeeko, owulidde kankubira enduulu. Nakubbako emabega nti okutte yakubba. Nali firinyo nga mubuuza. Waliwo ne OC station kati omusajja oyo ndowooza ye DPC oba we Masaka oba Nnyendo Mukungwe ye DPC we watyo oba wa Munyendo oba we Masaka we watyo oba mukuwo bali bamuyita Bakwesiga nga naye wali abayimiridde alabe ebigenda mu maaso yali OC station waawe kati omusajja nga tandetera luyi bwandetera oluyi nga mugamba gezi olunkube bakuwaanawaana nga tansamba ansiseke simu nze agenza reportinga mugamba ngenda kufairo kola nyina na kese nakuwa mugibulya nyina kese ndese ne just mbadde nkyamaliza ka business kanga kuki kusimu omwana oyola bafunye obuzibu wali omuntu yamurepinze ngebe natabikola ki tabiwulira mbulirira wano mbulira ne mugamba kese bazi reportingira mu lujja lwa police manyi kaunta jeri manyi reception weri wogera nokola ki no reporting aze topita bano banja mu kubu genda mu office yo ngenda kujja simanyi office yo weri na office wotudde ngayagala kunkwata yagala kunsamba bayagala okunsamba naye ne muyola ku police okay byoli byalutaya byennyini kunyigira mutoke akyebadde nkulaga ku bantu abo kye batuleetera nange bwe muyola kati omanyi DPC namunjiyako abasirikale 4 bantwalira mu bbanga nga ninga mwanga wali towona billa wali towona abantu samukomera kyesa mugamba buli kigambo kye nalina mu mutwe nakimugamba awo mukuntwala awo abakubye abakoze eki naye buli kigambo kye nalina mu mutwe nakimugamba naye ngenda kubuulira okumanya abasirikale abo abeefaanana bwe batyo bakola ebintu by'ekisiru abeefaanana bokka ku poliisi y'e Katwa waliwo omukyala yali muddugavu nga munene nga mu poliisi ng'ayinako n'amayinja naye nga tegenkana ndowooza bali ku ofisi yaabwe bwe ntuuka munda nayomba nnyo n'ekigi n'enkikuba luvannyuma nnyo oyo omusajja gwe nkugabe gwe bayita Kwesiga nga maze mukomere essaawa nga 3 nannona okitegeera nannona mukomera olwo ku ssaawa 3 zonna nga sinnasirika kati bannamawulire bajja ne bajjula bangi nnyo David bajja ne bajjula bangi nnyo ku poliisi nejjula abamawulire nga bangi abawulira nti bakoze eki bankutte kati ate ng'olwedde tisina omusango gwe bankwatidde kati nga nnyomba era Medi ono technician ajagamba basaka bamukole ki bamufulumye baba banzigulira bati ng'obukambe bwendiko Medi nagamba neki David Medi ne David aga musaka mumuzeeyo ngolo RP munda yali kuki nga tasobola kunyiga n'obusungu bwe nalindika RP awo n'onkoonako ng'obonanya okiwulira ate kati RP oli gwe bayingiza bagamba alwanyira DPC ate kati nga RP okomero jja ate munaye Kwesiga oyo omusajja oyo yali osi naye nga muntu mulamu yali osi wa Katwa police station naye yali muntu mulamu nnyo kati DPC side ze Masaka eyo oba Nnyendo oba Masaka biki naye awo waato bwali kati munnange
nga omusajja nsikayo nga DPC ampita nga OC station nga ampita yeye oli yaswala nnyo n'atamula n'okuvaawo n'agenda n'avaawo ng'era alina arrogance yali alina arrogance nene nnyo butagambwako DPC nga ampita nga mbuuzo kakkanye OC station yampita nambuuza okakkanye ne mbuuga sinabye nzikakkana biki ekyolya nambuuliramu abo bye yambuulira n'akola ki nanta nanga bagenda nenzirayo ku kawunta ku reception okulipotinga omusango gwali gwandeese ate nakizuula luvannyuma ng'ate bo bennyini baagala guli amunguzi omusango guli mu leepo ekitegeeza mugenda ogenda ku poliisi okuwaba ng'eyakoze ekintu already kuba gwe nali mpaabiranga w'amaanyi akola mu revenue era yambuuza gomanya abasirikale bemmanyi gwe ekiwulira ampita akawungeezi jangu mu ofiisi twogere otwala wala nsangawo omusajja nga atudde nga ndaba muwa ssente nenjukira nabadde ndipotinga omusango gwange omusajja yali wali wabbali bwe naddayo ku poliisi nengamba nti nabadde ndipotinga ano omusango waliwo omusirikale nagenza otutuuka client owa suspect namusanzeyo nga mwana ssente nebaga kati nabafuukira kye baawalula era bamala ne bako tonvaamu omusango nze nembagamba sikyagwinako control omwana wuuyo kyasalawo kyabakola mugenda nakyo naye omusajja oyo kyengezako okulaga nti nkulaga obugwenyufu bwabwe omwami oyo yabadde mukyala omwami oli kamugira yali DPC omukyala yampita nga mu poliisi nga muddugavu ali awo nga ayinamu ne ku mayinjayinja nangamba sookojja nga nvudde mukomera awo nengenda bwe yali nangamba munnanga abo we batyo naffe atuyisa bubi omusajja tawulira tategeera naye mulaga ekituufu obadde mutuufu 10 ku kinnakyo omusajja gwe onsanyusiza kubanga oli mumalirivu nangamba obadde musajja mutuufu nnyo okubanyonyedde DPC ng'onnyonnyola omuntu eyali badde amanya amateeka naye munnange bwe batyo naffe batusobera nga ngamba mu poliisi era akolaawo okitegeera nga ngamba muki mu poliisi era akolaawo ontegedde kyegamba kakati otunuulira abantu abatulugunya bannansi ng'ebiseera ebisinga obungi bw'obasaakolinga enfaanagana yaabwe bebamu zegambe genda otunuulira abaana abaakuba abantu emigga eggulu kyuka otunuulira abayasanga emmotoka z'abeesige kuba mujjukira bulungi bw'omaliriza gwe tambula mpola mpola kati otunuulire abantu abaduumira simanyi ghetto structure biki abagamba abaana mu bamaduka g'abantu bw'oveeyo tambula mpola mpola kati genda ku ba DPC abo nga nkumenyedde kati tunuulira ababeera bakambwe ennyo abakuba abamenya amagulu g'aba high tower obeetegereze bonna w'obasaakulira n'obateeka mu group emu ekiwulira oyinza obutabaawula kati w'omala baveeko abo enza nti gambe batambulemu mpola mpola genda mu bitongole nga military muki obalaba abafaanawe batyo kye bakola be bamenya ekitiibwa kye nti otunuulira omuntu nga ye alinga ali ku kipakasi akola muziza ayitamu agenda kone obusungu omuwala gye yabugisa ate kakati bw'otunuulira nti kati oli mu kooti bakwata olede oli mu kuwoza waleetebwa mu mbuga z'amateeka awaali badde wabwewa n'ekitiibwa naye ng'olaba omuntu afaanana abo nga bensaakolinze era akyajja okukusika kuno si kusosola mawanga kuno si kusosola mawanga naye tugezaako okulaga muntu akola bikolobero kuki ku bantu omuntu obeera luzira mubeera naye mwamukuba mwamusekiwalinga naye eruzira gy'obeera oba gy'abeera gwe olaga omuntu oyo nti gwe yagala mukuba mukola ki mufiirako kya buswavu omuntu ali mu kooti ate okwagala ogenda ng'oyagala musukuma agwena ku ntebe Olivia Lutaya gwe mmanyi tosobola musindika mirundi egyo yaweze esatu gyaweze oyo gwe ntegeera obulungi Olivia Lutaya mumalirivu
kakati omuntu otuka time ne wechawa ngolaba nobwogo nebo wagonda kibakola tekyali kiki kirungi naye ofunye kakisa kadakika 3 kubuza ku mama era bakuza luziro ologendo olede beba kuyina ontegera nabo nabo bamulabye bamulese era ole musirikale nabo bamulese abasirikale bamuzo wayo kazobadde ki noleta that impunity omanya abantu bayina ekintu kye bayina mu bwongo bwabwe nti atali bo si muntu katekedwa kufuna rights kati eyo gye bayita dark triad bwetutaba teri mulala that's self entitlement yes bwetutaba teri mulala teka kode kwakola ki kati buli bitongole gye bali abo kankuwa ekyokulabirako ekyangu bw'otunuulira abasirikale obanga tuli kulaala obaki oyinza okusanga omuntu akuba omuntu oli n'amuteeka ekibundu ku mutwe n'akuba nga bwe bakubye omusajja w'Embale Dr. Amza naye njagala otunuulire abantu bonna abalala omanyi nti waliwo n'abasirikale beewuunyiza nendaba ne Mukiibi nga zze mu kafubo n'omulala okulwanirira obulamu balabe nga babuuze ddala ki kyemukola ekyo nga mukubi ali bwati teyefiirayo kubanga bo baliwo abajja kulaala ezo ne bajja n'ekirowoozo ekyo bwana Dayasi ng'agamba nze bano okutujja mu ofiisi ate wakiro bambakuba embatte era ngera kubuulira lumu kati nze kamala okubuulira lumu nali ku kooti Makindye ku kooti masho ey'amagye ku baana betwali tugenda okweyimirira nga waliwo omwami mukulu yali mulwadde naye ng'ate y'omu ku be tuyina abasobola okweyimirira abaana kakati ndi muga adde mu mmotoka naye mu mmotoka baazituga ne zituyingiza omusana nga gwakanye wabweru ng'ate mulimu omuki ne ngenda ku geeti ku kotagadi ne nsaba abasirikale abaaliko ne bagamba dde nsaba kuyingiza mmotoka eri emu yokka munda wali muyembe mu kisiikirize mulimu mukadde waffe ate mulwadde naye omu ku be tuleese okweyimirira naye omusana gwaka nnyo wali yeyongera kulwala naye ate tusobola muleete wali n'ayimirira alina kubanga yeebase mu mmotoka kati mbadde nsaba emmotoka emu ngiyingize mwali edde wali mu kisiikirize omusajja yampuliriza bulungi nnyo omusajja wa militale yali ku kotagani n'angamba gireete era ne ngamba omwana yagimuga agivuga ogireete wano eyali wabbali gwe saasaba nakulutu kwoli n'abwatuka ekigambo n'agamba ndowooza omuganda omulabe ng'alina kyakwagalako yeegonza nenkyuka bwe nemuduma mugamba irana gye bakibasomesa ne mutukyayira bwerere mwakyabakulira mu bwongo naye ffe twabatwalako ki kye mugamba nti twegonza kummwe naffe ani yatwala ekyamunne ffe twabali tubatutteko ki gy'otugambira nti twegonza nnyo ne mugaba kino kya buntu tekiri ku ggwanga naye mwe mwakikwata nti omuntu kikabwe ekiti nawaba anyigirizibwa talina kuyambibwa okitegere kyegamba kubanga bwe baali bakikwata okusinza oli omusirikale kye yabwatuka nga bakibatendekana kuva eri waka toyambanga muganda okitegere kyegamba kakati ensi bwetyo weeri okuyisaamu abantu obutaba amateeka kitiibwa nosanga ng'omusirikale azze okukwatisa amateeka owa pulizoni eyalikumya ebiragiro eyalikumya abateeka nga nakuma n'abasibe mu mateeka n'avaawo ng'anoonya musibe kumukuba kakumbi anoonya watandika lutala amukube kuba eyunifoomu ya pulizoni yekyasinza okuba n'ekitiibwa mu pulizoni omuntu asobola okugenda ng'akuba omuntu atazizza musanga ali ne mu kooti kati w'omukubidde mu maaso ga kooti olwo mu pulizoni basobola kutebuuke kyekifaananyi kye baatuwadde kati ate tulina ekirala ekyokwogera w'omukubidde mu maaso ga kooti kitegeeza eri basobola kutebuuka ate olwo mu pulizoni kitegeeza kisukkako okitegedde mu pulizoni kikola ki kisukka kiyitawo ekyandikomye kakati embeera bwetyo bwekola ki ate nabuludde omulamuzi omusango nagwe yaguvuddemu oguliwa ogwaba Olivia Lutayo mukyala twasabye akyusibwe
Okay. Kubanga omulamuzi yagubaddemu okusinziira ebyafaayo bye abanga Kinobe nga yakusalira. Kinobe nga yasalira ani? Koze la salagwani. Kati Kinobe no kati ne baleta Waisa nga Kinobe yagenda omusalira. I know. Ogeza ki kyasala. Si Kinobe yekka. Si Kinobe yekka. Omuntu yena wa NUP. Sa imini si Waisa yekka. Omuntu yena wa NUP. Ngo musango guli maso ga Kinobe. Oba owedde. Kati omulamuzi twasabye babututusizeemu. N'agamba si omuntu omulina okusaba. Mulina okuwandiikira nkulira n'alaba basobola okunkyusa. Naye ate nalabye akola interview nga naye alinga agamba kibasabye kibaweebwe. Kuba ndoza mutima yagambye newe n'abeesibako bano tebajagala bangobye. Kuba waliwo ekintu kyogenda okwesibako nga kyo onewe nga tukyali mu bya kkooti byennyini. Omusango gwa gundi gwagobeddwa. Gwa loopa. Ono yajja n'aloopa. Kati akantu mulimu akantu ke nalabye. Nalukoola ye pulida wa Bulola. Tugenda mu kalulu. Joel Ssenyonyi mateeka nga tetuli kuwannaanya tewali kwogera kya kalulu agenda kukalya. Bulola bw'avaayo n'agamba banzibye akalulu nga tugenda mu kkooti ng'alina okugasimbagana mu kkooti ku lwa Bulola ye Nalukoola ng'agasimbagana ne Joel Ssenyonyi. Tewali conflict of interest. Tekiri mu tteeka nti lawyer walina okuwolereza buli kimu n'ekyekisiru. Kiriwo ekyekisiru mudabebu. Lawyer alina okuwa advice. Kituufu naye oliba mu byakalulu. Atuwuliriza. Lawyer walina okuwa advice. Ku musango gw'oba ogendamu. Okusinziirayo bw'aba agulaba. Era senga akizuula nti gw'olina interest eyiye esukka ku bwa lawyer. Tekiri ku tteeka nti gwe n'owobba lawyer alina biwoza. Lawyer asobola okugamba nze sigala kuwoza ebintu bivuddemu. Funa abalala. Gwe no pangis no hiring abalala. Kuba ekyo kintu kikyaleetedde. Okuwoza si kwa mpaka. Conflict of interest. Okuwoza si kwa mpaka. Era mmanyi Bulola ajja kumugamba gweze togenda kumpolereza. Nga akuvaamu. Naye nyina asobola okugaana kusaba kika ky'omusa. Nga ye. Kati kiriwo ekiti. Ekyobuziza kikulu kibadde nti omusango bagugobye. Naye nga gubatwalidde obudde tebagenda ku ground ono ayagala bya kivandulo. Kati ngenda kukuwaayo ebintu bitono. Bonna abayagala ojja bitegeera. Okay. Bonna abato nze naasalawo bwe binaabikulemye byansi. Okay. Bano abasajja baasaakolinga. Okay. Bino bya bufuzi bwe babizannya. Naye njagala obitegeere nnyo kubanga abitegeera olina okuba ng'otegeera nnyo. Okay. Bwe basaakolinga ne bagatuwawaabira eroopo. Joel Ssenyonyi nga beekwasa akantu akatono. Mbuti yateekako tuwawaabire Walukagga, tuwawaabire Makindi. Nga target yakujja bantu 11 mu reesi. Era nga target ya Walukagga. Era nga target n'abalala bagenze bajja mu Yesu. Bebadde bavuganya. Kakati abo yali target okujjayo abantu abangi nga batudde. Naye oluvannyuma lw'okujjayo abantu kati abaweze nga bana 5 kuba olwo bajje ne bagambye ye yasoma naye mbuki yabadde weeyisingira yabadde waabo. Gwe mpulidde ye. Weeyisingira. Nti ye yasoma naye simanyi kyekyale. Kakati nga bajjayo abantu bwe batyo. Olwo omuntu bonna bajja obwesige mu kkooti za Uganda. Era ne bajja obwesige mu kkooti za byabakama mu kakiiko k'okulonda. Ne bamanya tekakyayinza nakolayo kintu kimu ekyamazima yadde ekitono. Nga kkooti zennyini bazigyemu obwesige wabula n'akakiiko ka byabakama bakagyemu obwesige. Kakati kino kye bakola kye bayita ogula trust mu bantu baagala okwezza byabufuzi. Bw'omala okugyayo amapeesa ga NUP 7 n'obawaayo limu. Kakati n'obawaayo limu ng'erimu ly'obawadde waliteekako kimanyi nti era terijja kuvaayo. Reverse psychology. That is reverse psychology. Kyova olaba omusango guno nambe musooka owulirize.
ku lunaku olwokusatu babawandiikira nga balina okujja mu kooti for hearing ate nga lwe balina okugusala batuuka ku olwo olunaku lwennyini ng'ate lwe bajjeeyo ab'emakindye babagamba nedda twakoze ensobi tugenda bibaweereza oba mujja kudda naye eno tebadde hearing enakuba ki nsala ya kooti. Kakati buli waddira Ssenyonyi kituufu ffenna gwe tumanyi omukugwata na biki wabasooka ne bafuna buloga waabwe ne batandika ne bagamba kale nzaake n'aleeta ebipapula ebiteredde Ssenyonyi n'aleeta ebikyamye kuswala kikaaki kuno kubba makikaaki kuno omuntu atetegereza yabyegirayo yabya downloadinga yabikola kimbu entono bweti. Kakati twagenza okutuuka ku kipande kiri kyennyini n'ekyelectoral commission kye yaleeta constituency we yagiwandiika nga bagiwandiika kyekimu ne Ssenyonyi kitegeeza nga talina nsobi mu giwandiika. Ate nawulira abadde propaganda mbu ne electoral commission teyamukubirako sitampu simanyi wabirabye ebyadde bya kisibu. Kakati bw'otunuulira ebyo kati alokolawo Ssenyonyi tujaganye nti balabye ekituufu kitulowozese mbu bali be bajja mu baali bakyamu kati olaba omutuufu ye bamuzereseewo era kitulowozese nti omuyindi mbu yafuna emikono gy'emakindi mbu yeena yagifuna nga tasobola kwogera kigambo makindi akiyita masindi masindi noga ye kakati bwatyo naye byabakamu ono odira otya kuguni yona n'ogiwa omuyindi bantu 11 n'omekera omuyindi. Kakati bwe kitu bwe kitambula era kati njagala okimanye nti bino bya bufuzi omanyanga biba bizannya era nze nabadde shuwa konko bagenda kugugoba balowoozesa abantu kubanga Ssenyonyi kyekimu kubadde bibaanikira ddala baleeta pensi eddene abantu bonna lye balaba okiwulira kati baleeta pensi eddene abantu bonna lye balaba lye batasobola gamba Hello. muleke bulaba bambi bagalemedde mu kimotoka akati baleeta pensi eddene eryo ne balikoonako nga terina gye ligenda kugenda ng'ekyo kirina it's budget and naked truth nti yali tasobola kuvaayo buli kimu kiryo omanyi bayagala okugoba abakyamadiidi mu parliament babasooka linga ne bansaliko ne babatuuma ba Lebo MP naye nga balina tageti ya balina gwe baagala okugoba ne banaabo kitegedde bwe kityo bwe kibeera. Anyway ebintu bikyatambula bingi ebintu bikyatambula ddala masa. Anyway ninawe njagala tusooke ndowooza ku simu ya president yatudde mu ntebe ye bulungi n'akuba amasimu n'agakuba ag'enjawulo. Omanyi kati ebyo bye twabikulekera watugamba mbu nno omuntu alina ki ekibuuzo kyonna ku president kyakoze ate kibagibwa omuntu alina wagiyita batya omwoyo w'okumanya flaga batutwala kaguddeyo Telecom tebagenda zigamba omuntu asuza amasimu 10. Kakati nze nyine ekintu kye ndowooleza ddala era kati ngenda kikubulya olwaleero nga tonakimbulira njagala otunnyonnyole akabadi kano ke president kakati Kyagulanyi azakola ebintu bingi ebyewuunyisa n'ebiteewuunyisa okunyumyamu n'obutanyumyamu bakubina ebirowoozi bya Mwami Museveni baalikodinganga nekijja ku simu ky'olubukwata essimu the president akakuta Museveni mbadde nsaba kalulu kolanga kola tune olungu akwata essimu ng'oli ayogera essimu ekukubira nga togimanyi ogera ogikwata kabuzibwa kibuuzo takola ki okitegedde kijja kyogera lumu ne kivaako okitegedde akati emibeera ebaddewo kati kamala okukubuulira kati Mwami Kyagulanyi yaleese akabali akagamba nti ffenna abamuwagira buli omu akwate essimu akubira abantu 5 abasaba akalulu abantu 5 buli omu abasaba akalulu ka Kyagulanyi era naye yennyini n'akikola n'alidinga by example kati ngenda kikunyonyolako olwaleero good
awontu kanso kenterere professor omanyi mukomyawo emitima gy'abantu. Yeah. Waliwo omuntu agamba nti sigenda kulonda. Oba waliwo omuntu agamba nti ngenda kulonda naye sinamanya gwe ngenda kulonda. Waliwo omuntu agamba ngenda kulonda naye sigenda kakuuma. Naye okusitula omwoyo gw'abantu okugamba nti tugende ku polling station tulonde n'akalulu tukakuume. Bwe mba nakusabye akalulu nga nange waliwo yakansabye. Nga n'omulala waliwo gwakasabye n'omulala waliwo gwakasabye nga tinaye alina abakamusabye. Abamu bafunye n'omukisa sekretary general ajja kamusaba, omulala lopo akamusaba, omulala president akamusabe, omulala nambemu akamusabe n'abalala. Ojja tuuka obeere ng'oli strong omutima gwo ogambe nti mbutuufu yeno gavumenti esaanidde okuleeta kuba nange am recognized. Eri kumpi n'abantu. Tuli wamu nayo. Kyekyo Obama kyakola. Olaba mukuba amasimu nange yalopo ngifunye. Olaba nfunye ya nambemu, olaba nfunye ya president. Olaba nfunye kubanga buli omu ayina omunene w'engeri gy'amukola ki? Gy'amulabamu. Oboddidde n'ogatta omutima gw'abannansi ogugatta omu ku ggwe okukwata akalulu akamu okutambula kubanga muba mukoze communication eno eringa chain of demand ng'egenze yeeyunga okuva waggulu mpaka ku muntu asembayo wansi. Ekiwulira? Kakati omuntu oyo anaaba alonze akalulu ako akanjibwe katyo acommunicatinze n'abantu ab'enjawulo kuba omuga nti naawe kubira yaabo naawe gamba abalala nawe gamba abalala kitegeeza gwe malo communicating ate the other time waliwo n'omulala agenda omucommunicatinga ekigambo muwe Kyagulanyi mutiikinge ambulera kibeere mu mutwe gwabwe. Olaba Kyaguwankubira ne mmala okukwata essimu nga nvudde ku simu njogedde na nyinza okubira abantu nga 10 nga amagambo mumanyi nti nva kwogera n'omusajja nabo manyikiza excitement ne mbaga kakati bwe kitobe kibeera teri campaign ndala esinga eyo kati tumanyi kitegeeza gwe ng'okuta simu naganze Robert Kyagulanyi Ssentamu. You know what it means? Obukodyo nga ina bungi kakati mukwata ambulera ne bakuba abantu fulaga baagala giwera kubanga si ya ggwanga baagala giyiza ndala eggwanga kakati ojja kulaba Airtel, MTN, UTL gavumenti eno buli Kyagulanyi ky'anaaleeta bagenda kiteekako etteeka era abano ba Patriotic Front biki banatera ovaayo okwogera kati njagala batubuulire okuba essimu 5 kimenya ki teeka ki era ojja laba nga bagamba teri muntu akyakkirizibwa kukuba simu sukka 3 olunaku. Bajja kugamba abantu baba bali mu mirimu gyabwe n'obatawaanya nga bakubira amasimu betudula bajja leeta etteeka bajja direeta balina nodikolako naga nti okusinziira teri muntu akkirizibwa kukuba amasimu gasukka 20 olunaku. 20 tukizudde toyinza kwogera n'abantu basukka 2. Okitegeera? Kakati buli kimu Kyagulanyi ajja leeta ebintu nga bibanyigiriza naye bo bennyini bagenda byeterako omuwendo bagenda byeterako etteeka kubanga buli Kyagulanyi ky'anaaleeta bajja kiteekako etteeka effu. Kiki kye waŋŋamba omusajja afuze omusajja amufuze Museveni atufuze naye Kyagulanyi afuze Museveni amufuze. Mwami Museveni afugiddwa omukulu ayitibwa Mwami Kyagulanyi. Kati nalabye abaana kachaini bakagwize trendi bagibase nina abantu bestasobola kubuusa kuwa bimuli byabwe. Ali Muzungu yatudde mu motoka n'agamba zino ngenda zikuba Meremenya ye akitutte extra omulabe kye yakoze Galubindi ze yalangira gundi yazijjeyo n'azikozesa omulimu gwazo. Galubindi yakozeseza Galubindi za Bebe Cool yamunyongera bulungi n'amugamba nti eno gyennyina eno ye yange nagigula 3.5 Bebe Cool gy'olina yeeno eri ndala nnyo eri ayina center camera Meremenya abadde azaabula yali azaabula bulungi kubagirina yatulazeeko yagikozesa n'ogikozesa kati oli agenda tukangakanga mumanyi kyekola ng'ali gagamba bwe kuba ebikompola ko Meremenya atokanga kyekola kyekino yakikozesezza n'atambula ku street ng'agenda asaba akalulu buli waagenda nti bannange mukole eki
mumpa akalulu. Anyway, buli muntu trend yagikutte nze no ngenda kukwebaza. By the way, it's good. Watanso kuba amasimu? Nsha. Wakakuba yameka? Nze simu ndoza nakakuba ngana. Naye nze njagala kuba na msimu nga 3. Hata ntegamala. No, he made 50. No sobola okususamu. So nze ndi musanyufu nti abantu trend bagigize. Tuchali ku The Truth Media, tugamba subscribe, follow ku mazima meerere kwe tubeera. Nambe olunaku lwajjo lwabadde olunaku lwakusatu. Nalabyeko abasumba ababiri abaali bagugulana okufa obufi. Endiga nga zeeyawuddemu ezeno ziweereza ezeeri ziweereza nga babatuuzizza wano nga naffe wetutudde wano bwe tuti. Tebaakomye okwo mu kusituka okwogera nga balina kugenda ku muzindaalo aba babiri naye omu yaliridde munno obudde ng'alinga agamba nti musajja gwe nakunoonya dda wallahi leero kenkuguddeko nze size kunoonyeza kalulu nzize kubanja byange walabyeko Ssennyonga ne Bujingo nga bali ku laale ya Museveni. What is this? AI. No AI. Okay. No AI. What don't count? AI. What wagidde what? Erabika. Nabirabye. Njagala soka temeteme ensonga zino. Naye nga wetwogerera omukulu anoonya ssente za Butebe ayagala guno mwaka mupya buli muntu akatebe katudde mayina kutula akatebe kapya. Bukingo. Obukadde bwalaze. Tabwagala mu mwaka mupya. Yabadde yabugula. Hata ni yabugula mu kyaki. Endiga. Buli ndiga yegulira. Kati agenda buteeka obukadde. Ndoza buna agenda mu charity. Omusajja oyo. Lwaki takwata za Pentagon n'agulako obutebe? Aziza Pentagon. Kasita gwe kenyino ogambe za Pentagon. Agenda gizimba mu ggulu. Kunsi. Gwe mulala alina plan yonna ezimba. Simanyi. Pentagon yajogera bakakandi basirise. Bamala dde okuzimba. Kati yo Pentagon yagenda kuzimba. Pulani malaika Gabriel yagenda ogireeta. Ye architecture waayo. Kisoboka. Sajja oyo mwana. Agala ssente za Butebe. Akati obadde ddamu wali ku ssente zijose walabye eki? Walabye eki ku campaign nga bagenze. Kakati tulabye nnyo. Naddala mu Uganda. Naye tulabye n'abasumba abo ababbi ababalokole ababba ssente z'abantu okubaavuwaza. Gwomanyi nti wotunulira abalokole abo bapasita Tom tunulira amakyaki gonna agasinga obubbi agakuŋŋanya ssente z'abantu gawagira omuntu ogwo oyinza ogamba Kyagulanyi yeesimbye ku Yesu. Nandi nyala kubuuza waayo we yali yeesumba ne Yesu yamugattako. Omanyi nti Kyagulanyi oyinza ogamba nti yeesimbye ku Yesu abasumba kye balaga. Omanyi nti President Museveni bamutwalanga Yesu waabwe era bo bagoberezi ba President Museveni. Bulungi. Ba disciples be. Bulungi. Oyinza olowooza nti Kyagulanyi ye sitaani bulijjo gwe bagoba mu makyaki. Mu ndika ze basumba zonna. Neewuunyiza nnyo omusumba okujjukira kitaawe yafa ng'akyali muto Obote gwe yatta. Naye nga tayogedde ku be batta bonna basiba batta buli kanaku bwe balaba. Abo tebabalabye baliita nga Bukenya tebabalabye. Kituufu. Okitegeera? Kituufu. Tebannabalaba. Naye boogera kubaafa muki? Obote yatta taata we. Nabadde manya agenda Nakuwalanya agambe nti Nakuwalanya omukadde w'ekkanisa ng'afa. Eyo akafa juzi tashamujjukira jjukira by'Obote. Nga munamuli wano mabega ayogera ekyo. Nga yamuli wano. Ayogera ekyo nga munamuli wano. Ekiwulira. Kubanga tulina omuntu eyakamala okufa omukadde w'ekkanisa. Yajjukidde Obote. Owesefu si mukadde w'ekkanisa dereva. Mpozi yali mu biti 6. Ekiwulira. Kakati nalabye akakundi k'ababbi. Nalabye abapasita akaabafere. Bapasita si bafere.
kati bufere ky'obusingo omuntu aguza omuti nagamba gugenda kuvaamu zaabu nagamba gwa mutwalo omuntu asiba oluzi lw'ekyalo naguza amazzi mbugeega omukisa ate olwo ensulo gyasanzeewo gwe obufere omanyi ki gwomanyi omufere akola atya bano bonna bafere suuti pozi ekino kiri mu Bible be bafere ab'omusuuti bambadde amasuuti ababbe bambadde amasuuti abafere suuti ekiwulira bano bafere suuti bonna kubanga bw'otunuulira abasajja bano njaga otunuulira pasita omu ku omu nagende wa Ssenyonga awo wali ogenzeeyo ku mapasa nagende wa Ssenyonga nze ebintu byenjagala bibeerako Ssenyonga yono P5 owo Kavuli yo yeyagambye kitaawe yafa ndowooza ayagala bamuyiirire nesanga abantu abatalina kyakulya nga bali mu makyaki sente zaabwe bazibatwalako obutwazi nga bali awo basula awo naye olwaba okusaba nabagaa nti ekimu ekyekumi olukumi ate lubumuwadde nalutewalayo era nentunula bwe nti Ssenyonga amaze obulamu bwonna ng'abuulira njiri nti bugingo mufu mubi mu maaso ga Museveni yerungi bewerekedde paka kumuzinga kaakati kino kye balimu bwe baatuuse ekisobola obbajjako obunyazi balina yimukiramu ekisobola obbajjako obunyazi gavumenti eteredde kubanga eno gavumenti eyagala nnyo ng'abaavu be bangi abagaga be batono ng'ate abagaga banyunyuta baavu yensonga lwaki wabapasita ab'amaanyi baali badde baggala dda n'amakyaki agamu baali badde bagaggala dda kubanga mu basumba b'abalokole bonna bonna bano abakola mu Uganda kye bakola bakiyita church business church business actually kigamoda kino church business era tebanoonya mwoyo wabula banoonya bukodyo bwe bayina obunene ovanga ku muntu nga musumba eyesiga Katonda asaba okukamala ng'abuulira enjiri ng'emabega katuti kuliko abasirikale bana ab'emmundu bayimiridde wali wali mu mulyango bonna batunuulidde ye na muntu asinza musonga mu lugalo eba ekyali kyakye ekyaki kye bategeeza nti okwewoonya oyo kwe kulondebwa omwoyo ng'olondeddwa Katonda yakulembera nawulidde omusumba omulala yabadde era ali kwa President Museveni n'agamba ssebo taata pulezidenti nsaba ndowooza oba yagambye PS obaani permanent secretary PS atutunulemuko n'emmotoka yange ekaddiye PS emmotoka yange ekaddiye ate nga nyina okunoonyeza akalulu omwaka guno nga musumba nga tali kugali amaanyi nga tasuwa abalokole w'abakristaayo ojjagamba muno nga w'abakristaayo tonnakiraba kakatambe njeka kulaga nga w'abakristaayo ng'akola ki ne kankaka yabadde akoogerako nze kwe nakasanze ng'akataddewo emmotoka ye ekaddiye era n'atuuka n'akudala n'okudala ng'era enjogera enjiri ye teyawukana naguggwa nabadde nsuubira nti alina kulipootinga Namirembe nti abaaye emmotoka ya dayosisi weteekoze eki ndowooza yabaripootinga ne batafaayo naga akabufune gyabijja ewalala kati bw'otunuulira abantu n'abaliowo ekkanisa n'abaliowo amakanisa nga nabo okusabiriza bakuteeka waani abasawo abaganda basaba waani kakati noweebuuza bantu kika ki be tulimu ogenda okulaba n'abasiraamu bagamba ssebo ba district kazi wa Masaka tewamulabye district card naye nga bagala kushare musajja mukulu naye nga takyayina haya yonna gy'asoma ekyo bayita okubanga abantu bakyalina ssuubi haya gy'asoma asoma kaguta ontegedde kyegamba kati munnaddiini atendekebwa bw'atyo bw'atuuka okuggwamu essuubi naaba nga yeeyisizza nga junior oba nga yeeyisizza nga abawo nga bakayanira ebyenfuna bakayanira State House ne munnaddiini eyatendekebwa nga yeeyisizza bw'atyo ng'aloota lunaku lwalisikana ku President Museveni ayogere naye weewunyanga nnyo ensi
ekyo kye kimu ku bye bayita nti ensi bwegende gwamu ensonyi n'ensa balitusindikira abakulembeze ababi. Ffe twayonoona nnyo kyekitubeezizaako abakulembeze ababi kuba ne bannaddiini bennyini abaali tuyambye balabe kye bakola. Abaliyimiridde ku ggulu kwabwe lugaa nti kaakati ensi etambula bweti laba kye bakola. Nti banange ebyenfuna bigootaanye, enguudo mbi, insecurity esusse, abantu babulawo bafa bagira. Abaali tusiza ebintu mu maaso ga pulezidenti ebituufu babe babuulire batuukayo kusaba mmotoka nga kyekibatu balotaddiro bali mu sisinkano. Kaakati bano ate abakulu bali abaferesuuti bo bawagira pulezidenti Museveni tayiwa ekintu kyabwe. Ebyo ebikya Kagame yabiggalakokko. Yes. Kubanga ye yali Munyarwanda ng'ate ali Rwanda ng'era alumirirwa abantu be. Nalaba nga bano bataddemu akabadde ku baavuwaza. Omanya abasajja sente ze babbi. We batuuse ku munyago bakwataganye. Ku munyago bakwataganye kuba guno omunyago gwadde gujjamu bonna. Balaba yasobola balekera omunyago gwabwe. Kati we bamala okunyaga ne bagenda kati batandika okukayanira bye banyaga nti gwalina okunyaga abangi nze alina onyaga abatono. Kati awe wagira nti ono mukyamu nze mutuufu. Abaweereza Yesu omu muba mutana abakyamu n'abatuufu. You get. Ababa bateekeddwa okuluŋŋamya eggwanga ate bo be bali kutulamu. Era nga balagira personal interest zammwe. Baasabye Saala kateggweyo. Naye nga basabira omu Mwami Museveni abeewo. Nempulira n'olulimi olwabadde obalulatini oba lulimi lwe wa Katonda. Oluliwa. Yeto olumanyi luli shataraba yaraba bashakataraba yatataraba. Ngamba ye mulale baluleze. Kwa kasete bakaagala ebyaddala. Nkugamba abantu bana kasete bakaagala. Andi sende ya Museveni ogiraba. Ate omuntu guno teriika waliwo gwe nawulidde yamutute mu Luswayiri. Alukubye ekira. Nga mpulira sasa na pati yaje kwa na kusudia na wanta wake sasa na mikuwaje nga abaganda bage. Alukubye ekiraka. Ate buli wawulira ngo omuntu akulembeza nnyo olulimi olwo nga naddala ali wane waffe. Zolo olulimi mmanyi nti no lwababbi. Bana ababbi be balwonoona. Si lwababbi. Naye bano waliwo abalwonoona. Naye kuba kulwonoona era mulembe gwa Mwami Museveni gwe gwalwonoona mu nsiko. Be badamejinga Oluswayiri. Okimanyi teri mu yeekera ya konkonanga naga mugulewo. Fungua. We fungua. Fungua mulango. Kakati olulimi olwo ne lundu kyawa. Era nduyitya ddala lulimi lwaki? Lwababbi. Kubanga teri mubbi tabuuza sente ziriwa. Pesa iko wapi? Akiwulira. Kati nambemu akatiba k'ababbi kakyuse kati kagira mu ango ya tata wange yafa, tata wange yali gundi, tata wange ze mutabani wa gundi, ze muzukulu wa gundi. Wa pastor bwe yazze ke katiba ke yajiddemu. Emabegako tulabye. Emirundi gyakasinkana Museveni yajukira era omuganda tata we Obote yamutta. Good. Kakati kuba yalabye akatiba waliwo akaliiramu. Ate kati yali omwana w'embata wa Mpologoma. Okitegedde. Akiwulira. Kakati n'amanya nti omukulu ono abantu b'abalwanyi abafaako nnyo. Kakati ne pastor yajjidde mu kabade. Tata wange Obote yamutta. Naye Mukama kasange nameemu waliwo olumu lwentulaasi ne ŋŋamba naye waliwo ekitali kituufu. Kakati nze nawunyiza pastor ajjukira ebyoboto okusinga byalabyeko bya Museveni. Ekyaki eri kumpi n'ekitebe kya NUP. Bakubirawo abantu ng'alaba era bafa alaba. Kinyana Mpindi tabyogerako. Mbw ate Museveni Boluni yakoze statement n'agamba yakuze kutuuka wano tanalabako kegugungu wadde Kampala era tabanko muntu gobassa ku mulembe gwa Museveni. Nengamba atoyo yabadde mu Uganda yavudde mu America n'akomawo eggulu. Beba bakulembeze betulina b'amadiini. Naye abakulembeze b'abalokole ekyo kyondo ky'ababbi. Agama kyaki g'abalokole gonna agasinga obungi. Bakola kyaki business. Kunoonya ngeri gye bayavuwaliza ddala abantu. Kakati ngenda kubulya kyaki business eyambako eta Museveni okufuga eggwanga.
kati ekyo buli muntu kyayagala okumanya era nkikubulira okuva na leero olabe emuyamba etya kyovala mwami Museveni buli kimu engeri gyakitesitinga yagamba yalina ne bishop ewuwe alina bishop ewuwe adda ku Natasha yes kituufu kyaki eriruzire liwea yagala nyina ne bishop ekyo kituufu bade nerabide bwera yagala nakulanga negomba abasumba naye kati ate nze nyina bishop ewange ewaka okiwulira kakati ngenda kukubulira amakyaki gavuwaza gatya abantu era gayamba gatya mwami Museveni fuga eggwanga naddala n'abantu abafaanana likes of Bujingo, likes of Senyonga, likes of Kakande, likes of Kayanja, the other one Banamutebi, the other Dream of the Lord Evangelist Church Makerere, the other Alex Mitala, abo bonna basempa bani Salama Road, abo bonna the other man Simanya yani oyo webwerenga uwe Salama Road nebwerenga epozi alina wabiri eri ekyedikota kati ene yali bade headquarter naye kati eri yoza makanda manene Wajingu yaddukawo no wali yafuka branch wa VIP basabira batandikira ku kitegeza headquarter wewa VIP ero toleta ebinusu swali lukumi toleta kakati nze ndudde nga ngoberera ebintu bino nze nabaka abalokole nga betta naye ngo ekibessa sponsorship ziva bweru mbazungu ontegedde kyegamba era nga tebakolaganira ddala njagala nkutegeeze olwaleero omuntu andaba nampuliriza omuntu yenna abadde yeebuuza amakyaki gayamba gatya gavumenti okubaawo olwaleero dda yasomala okusoma n'ofuluma amawulire ne bakuma omulimu n'otambula nga tonegwa olubege nga tolina wookola naye ng'olina digguliyo olw'okuba gavumenti teteeseteesewo mirimu gavumenti yalemwa okukola ebintu bya gavumenti byeyimirirako turegulate ebintu bya gavumenti n'ebiyimirirako negamba nti kati katukolera abantu bano emirimu gijje kakati gavumenti naye etambulira ku privatization era mwejja omusomo kituufu ebintu ebyo byonna ebyejjako nti ekwata ekyuma ekyalibadde kya UBC ekyalibadde kayaabalimi bagitangani KCB yali green Sham Towers KCB bagitangana UCB yali UCB UCB Uganda Commercial Bank yali UCB kati government ekulaga egitutte kuba yali ya government ne bakulaga nti bagiguziza omuntu individual mu busente kyolo kati kiba bwe kiti government abalokole bagiyamba batya okufuga abantu bw'omala okusoma nange ne mala okusoma n'omulala n'amala okusoma ne tugenda okusaba emirimu emirungi egitubula olw'okuba gavumenti eyinawo emirimu girindiridde baana bamaze kusoma kakati olw'okuba gavumenti ekuteekateekera bubi bano bw'ogendayo osabe Katonda ogambe bannange gavumenti eno mbi nnyo eteekera bubi kange nesabireko ne kuki ne Katonda anyambe kakati ye akubrainwashinga obwongo akugamba atya akulaga nti Katonda yasalawo omukulembeze njagala ompulirize era ono aliwo ku lwawa Katonda akyamuleseewo kubanga yatusalirawo yamutuwe kale tetumulwanyisa kakati gwagenze ng'olina ekirowoozo nti batuteekateekera bubi ne bakulaga nti gwe osaba bubi kyekiganyo fumya omulimu kati n'okera mu kyaki emyaka egyo osaba Katonda akuwa omulimu osaba Katonda ofuna omulimu w'omalira wali obudde n'obusente bw'ofunayo bw'obutwala mu kimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo kumbe noyo naye oli ku mulimu sente z'omuwa kakati n'akusolooza n'obudde walimaze onoonya omulimu nekola ki negukubula kakati akazito kali n'okajja ku gavumenti abaana baali badde abayivu nga muli mu kwekalakaasa nti gavumenti eteereddewo mirimu
mugenda mu church abamu watomu abala wakayanja abala wa makabayi abala wakayiwa omulala nagende wakakande omulala nagenda ufulu gospel we makerere omulala nagende wani omulala najja wane wajingo ku prayer palace omulala nagende waserwadda buli omu nagenda wakola ki wagenda kati buli omu agenda wagenze mutandika okusaba naye nga muga ntubadde tusaba bubi ekyo ekisanja ne kiggwa nga mubadde musaba bubi emyaka 5 ne gigenderawo naye nga sente zonna zofunye era zigenze ku church otazina okwewola ku bantu wogenda okusasulira okunaaza ebigere bwogenda okukolera ki byonna ebintu ebifaanana bwe bityo that is a logic eba church business kakati akazito konna mu 7 bwotunulira amachachi gano gayinza okuba gakunyanganya percentage ey'abantu abasukka mu kakadde ontegedde batono okitegera yes kakati percentage eyo ate singa obunene bayabavubuka ate abasomyeko abamu sabasomyeko abasomye kakati ne bajja akazito gavumenti abaali badde bagamba kino bwe kiti ekimala kimala ne bakatunuza eri Katonda ali tuyamba akanyiriri kali akaliko nti Katonda ayamba yambe tebakasoma ne basigala ku Mukama n'ayamba kati ye mu 7 wanaalira kusinga bano bamuyamba kubanga alina senyo nga akerobuzaabuza abantu wali abaali badde beekalakaasa kubanga omuntu ali mu chaachi abalokole oyo agenda ebise ebisinga omungi aba depressed abatayimu nga takyalina kyakufiirwa ensi egaanye anonya waawummulira kitegedde bulungi mu kifo ky'okwekemba olwo ng'amutuuza wano kati n'amutuuza wano ate nga buli kagenda n'anoonya aleetera ye wallahi okitegeera ne babayambako nnyo okugaggawala amangu nga bapakasiza bo kubanga bo bakwata emikisa gy'abantu bonna ne bagituuma nti osanga church y'omuntu ngawezaamu abantu 2,000 omutwalo gumu kitundu 8 naye nga bonna basoleza ebitabo talina ye gy'alipooti nga ateeka butesi mu nsawo gwomanyi nti basonda ettaka lya church ne church ne bagisonda naye nga biri mu manya naye nga byonna ate tebiwala kiri mu manya gaabwe biri mu manya ga muntu ne mugyetuma n'ogyetuma eyo church yaffe wadde meno gye uteekawo ebbaala kuba biba bibye bintu bye mulisonze mwena ne limunyama muntu omu bintu bye ne pastor ne mwetuma gwe tozanyira ku pastor wange tumanyi byankoledde kyokati ngoze kunneewolako kati bwe batyo bwe bakwata ensi ne bagibuzaabuza era abalokola abo bakoze ebitundu nga 4 ku 10 okubuzaabuza abantu bannaggwanga bannansi okubafuula batategeera be basinga okukikola okuyambako mu 7 okufuga ng'abantu bajja akazito ku 7 wabula buli kanaku wawulira obuzibu yeerabya nti gavumenti yebumutuusaako adduka mu kyakifukamira saba kwekweka eyo kyaki yampa obudamu musulaawo era omubuuza ganze nadde eri Katonda ebyensi nabivaako bwe batuuka ku bibateekateekera eggwanga gasiira ebyo byansi bateekamu ebyensi tebikwemazaamu kyokka bo babadde katuti nga bali kulwanira byansi naye wajja mukyakya gyabagamba ebyensi tebikola ki bebo bennyini naye nga wali yabadde katuti alwanira byansi kugambye ebyo ayogera kitaawe we yafa obote we yamutugumbula mu kyaki tokola ki naye mu kyaki ebyensi tebikwemazaamu kyaki olujogera ne Museveni naga ebyo byansi ate kati batuuka ne bateka bantu mumuli ba mu ggulu era omuntu atanyonyola ku nsi omuntu asinga obutanyonyola ku nsi omulokole tumusaagirangako tanyonyolwa tanyonyolwa kituufu omulokole tanyonyolwa ndowooza tukome wano olunaku olwaleero muwadde balabi balungi badde nambemu lunaku lwakuna sijja kgenda mu kyaki nze Katonda wange mulina wano era nja kumusaba buli lunaku naye okutuulamu tekijasoboka kale